Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo weebale kubanga weekuumidde ku Radio Buddu abali ku www.radiobuddufm.com tubasaasirako nnyo abafunye ebizibu Mukama Katonda abagumye abeeyuze ku nju ya mwami Mukaso Augustine kati omugenzi gwe tuziise wali Embiriizi Mukama abagumye ate mwebale nnyo na kujja kuwerekera mugenzi oyo amannya nze Mulangira Kalema tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda kayingiddemu eddakiika ezo 13 nga bw'oziraba munaatusaasira ebibaddewo bibadde bingi ng'ate muyina okubitegeera ebikwatagana n'embalirira y'eggwanga nti Radio Buddu ya muntu wa bulijjo ngeri gye bibadde mu luzungu bano bapulosi abaalusoma banaabibibanyera bajja bimenyaamenya mu mawulire agawootobadde ez'okwewola bajja zibabuulira ze muyina okuwa mujja zitegeera era muzitegeere bulungi nnyo siri nzekka ne muzzukulu wa Nviirimbinda Bulaali Berito waali ku ludda luno erudda eno waliyo ono gwe nabagambye ate alina kika DJ Daniyo taba na kika Pros Nannyanzi muzzukulu wa Mukalo erya Nannyanzi tulikozesa mu kabbinkano mu kaseera ka kabbinkano era bwe kaggwako tuba tetukyalikozesa mukulu Jesse Mukwaya nga ye mwannyina wa Pros Nannyanzi naye wali okututeekayo wali kale munsinze wali atuteekayo wali ku mutimbagano era osobola okutufuna ku page ku Facebook page yaffe Instagram X kozi ya Twitter yali Twitter kati ye X fonna awojja kuba otulaba ababbinkanye bateredde dda naye omumbejja Nasolowini okuva mu Masaka Town College ye bw'atyo mumugambe n'abamulabako nti akabbinkano k'ak'omwaka guno kawedde ketugguddewo ebbinkaniro oyo takyazze mwebale kumuloga abavubuka omwana ow'obuwala omu yekka abadde mu mmwe ne mumuloga n'atajja zanyo empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu nno bakuleetedde okunoga ebizibu ebiri mu kalikulamu empya nga bajja amagezi mu bitabo eby'enjawulo abayizi mwenna omuzannyo guno mugwetaaga okuviira ddala ku siniya esooka mpaka ku siniya ey'okuna kale mujje ate tulabe omuzannyo guno bagukuleetedde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogw'omukaaga ekyotera ate Masaka bagenda kubaawo nga 28 ku Maria Fulo Masaka ku Maria Fulo bajja kuzannya empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu ogwa O-level n'agamyuka omutezi ogwa A-level ate ekyotera bagenda kuzannya empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu ogwa A-level gwokka n'olwekyo tosubwa abazannyi bo bano aba screen pictures omuli abazannyi nga Jodi Bamundaga, Senyonga Medi, Muzeyi Yasini Lubowa, Sentongo, Charles, Jacqueline n'abalala twala omusajja weewaawo weetegese neetegese okusiiwa ka wu sa yi eyanabansasaana wa bakuwa obubonero busatu bweyanziza sebo okutetenkanya ka wu ta ta na ka na ya bakongere busatu bweyanziza simanyi olaba mu bintu byange ndi wala nnyo okufungiza ka wu fa wu na ga yi zane bakongere busatu bweyanziza nnyo seberamu eyo mpangudde kankutwale mu bisoko esebo okuwunya kugwa ddyo kisoko kitegeeza ki kitegeeza kulya mmere sebo bakuwa obubonero busatu oba kubeera nga mulya ekibuuzo kyo eky'omwenda mu bisoko okubeera omutaka w'eddambwe kitegeeza ki sebo kitegeeza kubeera nga towulira bakuwe busatu bweyanziza sebo tugenze mu Gulama odduka beera sekanja kubeera tuli mu Gulama mannyo mapeera matu gagwa mu lubuugi gagwa mu lugumu kagamma bakuwe busatu tweyanzeegewo yesekanjako okuva ku Notre Dame senior second wa mukulu Yisiko Danieli mukulu Yisiko tasomesa Buganda kale katugende bwe tutyo owange wamma twatule ebbinu
ba ezannamasasana ye na newu kituufu oli mu bino kituufu okale bakuwa obubonero busatu ate nkompe na ka o ma pa ne e busatu musanvu bogo ba ezannamasasana o ga ne o bogo gabbiri tomuwa tugenze ku bisoko wuliriza okulisa omuntu akakanja ekisoko kitegeeza ki sebo kuba kubonyabonya muntu busatu ekyomwenda kozigwani ziwa looziyo ziwa babira beddira ki ebuli banyonyi kale okukuba eyabageye nakyo kisoko sebo kunyumya mboozi obudde weebuli kuba eyabageye wakayima byangu sekanjako butaterera mu kifo butatula mu kifo kimu omubala gw'abangeye tatula asomba busulu wuliriza amanyi tugenze mu ggulamu liiso linnyo liggo gagwa mu lubuugi busatu mutwala omusajja genda mu bwino omusajja akyaliyo namba 3 namba 3 akyali wano wuuno namba 3 nga namba 3 nno bwajera nga twetegekera bwino mazima bugagga quality feeds Masaka basangibwa ku kizimbe kya Fokoland oba ekyali ekya Fokoland bwana kati bwe kikyali opposite taxi park enkadde tutunda emmere y'ebinyonyi n'ebisolo n'ebirungo ebigitabula nga kyacu broken obusonko ebikejje mukene mbadde simanyi nti waliyo enkejje n'ebikejje mukene lime ne boosters zonna ku bbeeyi ensaamusaamu mazima bugagga quality feeds tulina ekyuma ekikuba broken ate nga tusuubula n'amagi tuli ku kizimbe kya Fokoland opposite ne park enkadde tufune ku nooti 7 nooti 5 65 59 62 oba nooti 7 55 0 57 69 tweteekateeka ogenda mu bwino mutwalo omusajja muganda wange oteredde tutandise n'okwatula okutigirira ka ta yi ga yi la ra yi ra yi ra mulekera tomuwa okutimbya ka wu ta yi ma ba ya bakuwe busatu ebbango ba ezannamasana na ga o bakuwe busatu tugenzeko mu bisoko wooli ensowera okugigobya olulimi kisoko kitegeeza ki kukoowa nnyo bakuwe busatu okuba ku ndiri kisoko kitegeeza ki bakuwe busatu tugendeeko mu ggulama nange nkusibe enkalu bisero bikapu bisajja ago mannya gagwa mu lubuugi bakuwe busatu tweyanza ege tugende mu bwino toviirawo ddala gwe kale komemba nti era kyenkana ate jjajja ettaka lyange n'ennyumba bagenda kubiwamba nsigadde lwayi jjajja n'ekirala nga mmalirayo ddala ebinnuma mange yaŋŋambye mu kika ekirala ate n'ekika ekyo ne kinneegaana ndi wano sirina kika sirina mwasirizi ndi momboze ko jjajja nti bakuwadde obubonero buna kubosa
tweyanziza tugenda tambula ono asome Ssekanjakko mulage ekiwuga kye Ssekanjakko tulabe. Weewaawo omuzzukulu, ebyo byonna bizibu naye tebitta muntu k'omugoma anti ekitatta muyima. Wabula empisa ya jjajja bulijjo nga bw'aba atandise okwogera n'omukiise nga tayagala ajabiriza ne bwe kwabanga kujjuukiriza by'agamba era kyeyava ajuuka nti ani oyo andaba mu kamwa nze ŋŋende gwe obikole. Bakuwa obubonero butaano. Ebigambo bibadde nga bina bikulemye okujjuuliriza okukola ki okujabiikiriza. Kale katugende ne asembayo. Zuwa. Mukama wange abaalugera baalutuusa nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Ssebo nnakwirabira omugoma bw'akankana empale nga jjajja alidde mu ttama. Era gye yasikira simanyi ng'alivaayo okudda okujerega. Naye jjajja yalaba abadde ow'essaabwe asirise ng'obusungu abusiba ku mpagi ng'ayongera kukakkalabya mirimu gye. Yasookera kubuuza mmemba nti muzzukulu eddagala lyange onoolisobola? Ko mmemba nti jjajja. Kale awaaye k'okozeemu obubiri bwe bukuweeseza obubonero obutaano. Tweyanze omulungi awuliriza tukwebaza okuba nga obadde ku leediyo Buddu. Naye njagala okujjukiza bannaffe abaawumalu sooka ompaaka n'akanya. abagakusibwako mazima bugagga quality feeds abasangibwa mu kibuga Masaka kizimbe kya Fokoland okozi kino tekisipakeka abatunda emmere y'ebisolo n'ebinyonyi sako n'ebirungi ebigitambula. Kale tweyanze ng'omulungi awuliriza tukwebaza okuba nga kigemuzi bwe yeetereza tukujjukiza essomero lya bannaffe abaawumalu Educational Center Day and Boarding Primary ne Secondary. Ndowooza kyekyo nassale mpaka ku siniya ey'omukaaga basomesa eddiini y'Ekisiraamu naye ng'ate n'eddiini endala bazaaniriza bakwasa Kuraani ku mwoyo era bakwata kifo kya 12 mu masomero agasinga okukola obulungi ebigezo by'eddiini y'Ekisiraamu. Kati nno beesige tebasosola madiini. Abantu bano essomero lyabwe ggazi, abaana bakwatibwa nga balangira era tebatulugunyizibwa nako wadde, naye nga basomesebwa bulungi nnyo ne baliisibwa bulungi nnyo. Abasomesa aba sciences tubalina, tugaba ne basale ku baana abakira ku bannaabwe naddala mu bitone ate n'amagezi. Umar Education Center tusange Mutukula ku booda oba tukubireko ku nooti 7 nooti 1-39-19-56 oba nooti 7 nooti 1-29-38-77 be bannaffe abaawumalu Education Center. Kaakati gwe munnange ayagala essimu etagenda kujuza ng'ate etambulira ku tekinologi wa waggulu, jangu weefunire ensimu ya Infinix okuva wano ku sitowa ya Infinix mu kibuga Masaka. Sitowa nnene egenda kugulawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 17 ku Mande omwezi guno. Era ne bagamba nti mwattu tugenda okugiggulawo ng'ate tugenda kukuletera amasimu gonna aga Infinix nga gadduka sipiidi ya kizungirizi, gaddukira ku tekinologi wa 4G ne 5G. Kale jangu mwattu tugenda kwejjuza ng'ofunye essimu eno era nga tugamba tugenda kuweerako screen guard kava byonna ku bwerere buli simu gy'ogula. Tugenda kubeera mu kibuga Masaka wano mwatuyitawo, tuli ku Elgin Street osobola okubeera nga weefunira essimu. Tuliraanye Byansi Pharmacy. Tukubireko ne ku ssimu 075M80006. Tugamba nti Infinix yessimu egenda okubeera nga tekujuza. Tweyanze nnyo omulungi awuliriza bannaffe aba Hajat Sarah Bridal nammwe tubeebazizza nnyo. Mwebalire ddala gendayo ku bigambo ebikwatagana n'omukolo mbaga kwanjula kiki ky'oyagala tujja kukutetenkanya ofune ebyo ebintu ebiriko ebinaakuweesa ekitiibwa ku
ku mukolo gwo ogw'embaga. Pioni tents tuli awo kijja bweni jangu tukuwe tents. Tutandikira ku tent tuzikola nga ngumu za buwanga tukuwa ne garanti. Kale jangu tukolere tent ennungi tuyina ze tupangisa tuyina obutebe bwe tupangisa mikolo mupiira oyagala kutuulako ku biiki ffe tujja bikuleetera byonna ate ffe tubyenonerayo tubireeta era ne tubyenonerayo mu mbeera efaanagana bwetyo. Tweyanzeege ne tugamba nti bannaffe abava Cave Restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala okututeekerateekera abaana bano nga mutuwa akacyayi. Restaurant eno eri wali ku Hobart Street. Tufune ku noti 753 67 65 35. Abantu abo manager gyali manager Abdu ajja kuba akulabirira bulungi n'ebyana biwala bino Bisharifa ne Bascovia gye bali abajja kuba bakulabirira bulungi nnyo. Twebaze nnyo ne bannaffe aba Palo Screen Pictures bano nabo bakuleetedde muzannyo 27 bagenda kubeera Kyotera nga 28 bajja kubeera ku Maria Fule. Obola ku Maria Fule Masaka bajja kuzannya emizannyo 2 mpisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu gwa O-level n'agamyuka omutezi ogwa A-level. Kale jangu aye tulabe nga tutambula naawe. Bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds bano bali mu mmere ya bisolo. Genda woli ku kizimbe kya Falkland ate bakube nga bakutetenkanya bulungi nnyo. Bannaffe aba Fancy Confectionery mwebale nnyo mwebalire ddala wali ku Edward Avenue okuliraana offices za Mayor. Naire Vocational Institute tweyanziza nnyo tweyanzeege. Bannaffe aba St James Secondary School ekyotera ku Kisaawe bakugamba nti essomero lyaffe tutwala aba on A-level tuleetera omuyizi tumubangule tumusomese bulungi. Tuli ku noti 7 noti 3 72 71 27 ne noti 772 66 96 43. Olowooza ne tetugenze wa Kigemuzi bwendabanga tugende wa Kigemuzi ebirala tunaabitandikirako enkya. Neyanziza nnyo neyanzeege abaana olunaku olwaleero bazze basatu okubadde Kasaga Edward okuva Kabwoko SS engero teyafunyeewo ebisoko yafunyeewo 6 okubatula n'afunawo 6 Gulama n'afunawo 3 Bwino n'afunawo 4 omugatte gwa bubonero buli 19. Ziwa Aloysius okuva ku St Peregrine Nakatogo engero yafunyeewo 3 ebisoko n'afunawo 3 okuwatula n'afunawo 6 Gulama n'afunawo 3 Bwino n'afunawo 5 omugatte gwa bubonero buli 20. Sekanjako Archers okuva ku Notre Dame engero yafunyeewo 12 ebisoko n'afunawo 6 okuwatula n'afunawo 9 Gulama n'afunawo 3 Bwino n'afunawo 5 yalonzeeyo 7 omugatte gwa bubonero buli 42. Olunaku olwaleero tuyisizaawo abaana bali 2 okuli Sekanjako Archers owa Notre Dame n'omugatte gwa bubonero buli 42 ate ne Ziwa Aloysius okuva ku St Peregrine n'omugatte gwa bubonero 20. Ababinkanyi nga bwe tusituka twekwateko mu ngalo tetubadde mu lutalo tubadde mu kusomesa bawe ne bino ebyabwe bagende kwasembula n'olaga mwami Isiko nga bwe wakoze ate si gwe Head Boy leero banaakuwulira. Tweyanza nnyo tweyanzeege.